atenderezebwa Allah jalla jalaluhu, Allah ow'ekitiibwa ennyo. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebitonde byonna. Buli kyolaba ne kyotalaba ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mu bunene bwakyo ne mu butono bwakyo kiyitibwa kitonde. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatuteeka mu nsi muno ng'alina ekigendererwa nga kyakubeera nga tumusinza yekka nga tetumugattako kintu kirala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa alina obuyinza bwa buli kintu nga teri kiyinza kumulema mu nsi oba mu ggulu, wakati w'ebintu ebyo byombi ne wansi mu ttaka tewali kiyinza kulemerera Allah subhanahu wa ta'ala. Yabanga kimulemerera kitya ng'ate byonna ye yabitonda. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala atalina bwetaavu bwonna eri kitonde kyonna, ng'ate buli kitonde kirina obwetaavu eri omutonzi waakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nkakasa nga nzikiriza nti ebiriwo byonna teri kisaana kusinzibwa okuggyako ali omu yekka, Allah jalla jalaluhu. Nenkakasa era nenzikiriza nti ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yatutumira omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, wa hujjatan ala nnasi ajma'in, ate agenda kuba nsonga eri abantu bonna. Nsaba mubeere nga muneegattako, tubeere nga tusaba omutonzi Allah jalla jalaluhu okubeera nga assa ebyengera n'emirembe n'emikisa ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne ku abo basahaba be ab'ebitiibwa abaakola naye omulimu omunene. Allah n'atuyamba naffe okubeera nga tufuuka nga tetuli olwaleero, okubeera nga tutegeera omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Abasiraamu abampuliriza, ebiseera bingi tuyimirira ne twogera, naye nkusabangamu ekintu kiri kimu. Mu byonna bye boogera nga byakukuza eri omutonzi wo, nga byakukusomesa ebikwata ku mutonzi wo, ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ku ddiini yo n'ebirala ebiringa ebyo, okubeera ng'ojjamu ekintu kiri kimu kyokka, kutya mutonzi wo Allah subhanahu wa ta'ala. N'okumutya omutonzi waffe bitera kuba bintu bibiri byokka, kubeera ng'okola by'ayagala n'okuleka Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala. Abasiraamu abalungi, buli omu akimanyi nti ennaku eziyise mu mwezi gwe tulimu tubadde mu nnaku, ng'ennaku ezo za kitiibwa nnyo, olw'ensonga nti zibaddemu ebirungi bingi nnyo okwawukanako n'ennaku endala. Yeesiimye nnyo Allah bwe yasaasidde omwaka guno n'abeera nga yagenze n'akola ekiyitibwa hijja, n'alambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala, nga si kulaga ssente, si kwagala kulaba efaanana etya, naye ng'ekyamututte kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala na kuteeka mu nkola empagi ey'okutaano ey'okulambula enju ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'abeera nga yakoze emirimu gyonna egyetaagisa egyo Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga tugikola mu mukolo ogwo, n'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yatulagira, n'abeera nga yagimaliriza bulungi nga Allah bw'ayagala, n'akomawo nga Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiye, ng'alinga olunaku lwe yazaalibwa n'amuzaala. Yeesiimye nnyo oyo yenna, nze naawe, eyafubye mu nnaku eziyise, ennaku 10, n'akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala, n'abeera nga abirongoosa bulungi, n'abeera nga afuna empeera Allah subhanahu wa ta'ala
gye yakakasa kwabo abakola ebirungi mu nnaku ezo ezayise. Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku bahujjaji yabagamba nti bwe mumaliriza emikolo gyammwe muyitirize nnyo okutendereza omutonzi wammwe n'okumujjukira nga bwe mujjukira ababazaala, kuba omuntu alina amagezi tayinza kubeera awo n'atwala kaseera okuggyako ng'ajjukirwa amuzaala, kuba muntu wa buvunaanyizibwa nnyo gy'ali. Kati Allah atugamba nti tumujjukire Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwogerako nga bwe tujjukira abo abatuzaala oba n'okusinga bwe tujjukira abatuzaala. Amakulu nti Allah tumutendereze nnyo okusinga bwe tujjukira abagira ki? Abatuzaala. Abasiraamu abalungi, ebintu bibiri byenjagala tubeere nga tugenda nabyo leero, nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ebirungi bingi, naye ate Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekyengera eky'okumutendereza nga kyengera ky'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omusiraamu yenna, n'atuwa ekyengera eky'okumusiima n'okumwebaza nga kyengera ky'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omusiraamu yenna. Ebyengera bino ebibiri biriraanye. Allahu subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa waliwo oyabiriraanyisa n'atugamba nti fadhkuruni adhkurukum, mubeerenga munjogerako nnyo, mubeerenga munzijukira, nange mbeerenga mbajjukira. Tekitegeeza nti Allah tatujjukira. Allah atujjukira, naye okujjukira kuno kwa kubeera nga tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera nga asiima omuddu oyo aba amutendereza, n'agamba nti munneebaze nange ngenda basiima. Kati ebyengero ebyo ebibiri omusiraamu beera ng'obitwala nga kikulu nnyo mu bulamu bwo bw'owangaala. Waliwo etteeka nga liri mu suratu Ali Imran, ow'ekitiibwa atugamba nti inna fi khalqi samawati wal ard, okutondebwa okw'eggulu eryo lye tulaba mu mbeera zaalyo, mu bunene bwalyo, n'ensi eno gye tulaba mu mbeera y'ensi eno n'obunene bwayo, n'okukyukakyuka okw'ekiro wa ikhtilaafi llayli wannahar, okukyukakyuka okw'ekiro n'emisana. La ayatin li ulil albab, bubonero bunene ku bantu abalina ki? Abalina amagezi. Wano wenjagadde, wano wetulaga Allah atugamba nti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, bwe yali annyonnyola abantu abalina amagezi abo nti bebatendereza nnyo omutonzi waabwe, qiyaman nga bayimiridde nga bwe nyimiridde, wa qu'udan ng'era batudde nga bw'otudde, wa ala junubihim ne bagenda okwebaka batendereza omutonzi waabwe. Bwe nsoma aya eno okutegeera kwange okutono etutegeeza nti omuntu mu mbeera yonna gy'abeeramu alina okubeera ng'atendereza omutonzi we Allah jalla jalaaluhu. Kuba bw'oba toyimiridde oba otudde, bw'oba totudde oba weebase, ezo embeera ez'emirundi esatu ze tuwangaaliramu mu nsi muno, imma oyimiridde, imma otudde, oba ogize eki, oba weebase. Naye mu ngeri ezo zonna Allah atugamba nti abalina abagezi be bamutendereza Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ezo ez'emirundi emeka? Esatu. Allah teyakomaawo, atugamba nti wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Abasiraamu abalungi, ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bingi ebinene n'ebitono, naye buli kitonde kyonna kirimu ekyokuyiga n'ekyokwebuulirira nakyo. Kati Allah atugamba nti abantu abo balowooza nnyo, bafumiitiriza nnyo mu kutondebwa okw'ensi n'eggulu. Eggulu eryo Allah subhanahu wa ta'ala yalitonda
ate nga gali magulu 7 lyo ly'erisooka lye tulabako. Naye okutondebwa kwalyo kasooka ozaalibwa, n'abakuzaala kasooka bazaalibwa, ne Adamu kasooka abeerawo, bwe lityo bwe liri terikyukangako mu mbeera yaalyo. N'ensi eno bwetyo bweri tekyukangako mu mbeera yaayo. Kati omuntu yandibadde ng'alowooza nnyo ku kutondebwa okw'eggulu n'ensi, Allah okuleeta ekiro n'emisana, oyo ye musiraamu omukkiriza omulungi, n'ategeera nti ebintu bino birina eyabitonda, birina abitambuza mu ngeri yaabyo. Okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, musiraamu ampuliriza, tekyetaagisa kuva wooli. Okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, musiraamu ampuliriza, tekyetaaga kuva wooli. Weetunuulire musiraamu, olabe engeri ki Allah subhanahu wa ta'ala gye yakutondamu. Abasinga obungi muffe weerabanga gw'osinga banno obulungi. Kyova olaba gye tutuula eyo, gye tubeera eyo, gye tukolera, osanga abantu bageya abalala olw'okuba oli Allah yamutonda mu ngeri gy'ataatonda ono. N'ayogera bingi by'ayogera olw'okuba yaali bulungi, ng'alaba munne embeera ye gy'alimu si nnungi. Okutendereza Allah n'okumwebaza tekyetaaga kuva wooli. Olina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa amagezi g'olina, ng'olaba nga amagezi g'olina gasinga ag'abalala, ng'olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yakuyamba olwaleero olina amagezi. Bangi wallahi essaawa eno tebategeera, bangi balalu. Mu bulalu bwalimu alya kasasiro, mu bulalu bwalimu tanaaba, mu bulalu bwalimu tayoza, mu bulalu bwalimu tasenya, mu bulalu bwalimu yeeyisa nga bwe yeeyisa. Era toyagala kumutunulako, naye gwe Allah yakuyamba n'obeera nga bw'oli, tekikumala kwebaza mutonzi wo Allah jalla jalaaluhu. Allah yakuyamba n'akuwa amaaso, olaba. Wallahi essaawa eno oli kundaba ne banno balaba, naye mulimu omuntu ali mu dduniya nga yawasa omukyala naye nga tamulabanga, kale tegenda kumulaba ila yaumil qiyama. Mulimu ali mu nsi muno nga yazaala omwana we, nga ne bwajja waali n'amuteeka ku mubiri gwe tasobola kumulaba, nga talaba. Naye Allah yakuyamba n'akuwa amaaso. Ddira wali otudde musiraamu ne weebaza Allah olw'okukuwa ekyengero eky'amaaso. Mulimu ali muno oba oli awo nga byenjogera tabiwulira, naye olina amatu 2 owulira. Wallahi al-azim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Musiraamu teweetunuulira n'olaba nga oli bulungi, tekyetaagisa kugenda kubirala nti Allah tampadde ssente nga bwe tulogera. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala akusaasidde, nze naawe otambula okuva mu njuyo n'ogenda ku mulimu gwoba n'ogenda wonna woogenda nawe nowazze. Mulimu atasobola kutambula. Okyali bulungi, okyakyusa omukono gwo n'oguza gy'oyagala, n'okulwana n'olwana, n'okuba waliwo gwe bakyusa obukyusa. Okyali bulungi, weenaaza, waliwo gwe banaaza obunaaza nga tasobola kugira ki kunaaba. Tebitumala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ebyokwebaza Allah subhanahu wa ta'ala bingi bingi, wallahi al-azim. Ennaku eziyise waliwo batugamba okusondera abantu engoye abatalina ngoye. Nze ayogera mpinza okuba nga simanyi ngoye ze nnina, naawe oyinza okuba nga tolimanyi z'olina olw'obungi bwazo. Tekikumala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala tukitwale nga kikulu nnyo mu mbeera yonna, oba oli mwavu, oba oli mugagga, oba oli otya, wallahi tukitwale nga nsonga nkulu nnyo n'okutendereza omutonzi waffe n'ebigambo ebirungi.
abasiraamu abalungi, nabbi sallallahu alayhi wasallam alina hadithi gye tugamba, nsaba tugiwulirize bulungi nga ate tugimanyi. Hadithi eno nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti ala ukhbirukum bi khayri a'malikum, mbabuulireko ekikyasinga okuba ekirungi mu mirimu gyammwe gye mukola, wa azkaha, era ng'ate kyankizo nnyo mu mirimu gye mukola, inda malikikum, eri kabaka wammwe nga ye Allah subhanahu wa ta'ala gwe twogerako, wa arfauha fi darajatikum, ng'era kyekyasinga ekyokuba ekyawaggulu okubasitula mu madaala gammwe, wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal fidda, ng'era kyekyasinga okubeera ng'osaadaasa ezaabu ne feeza ne ssente n'ebirala bye tuyinza okusaadaaka, wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, ng'era kyasinga okuba ekirungi okusinga okugenda mu lutalo bwe tuyita jihaadi, okulwanagana n'abalabe, ne tubeera nga tubatema ensingo zaabwe nabo ne batema ensingo zaffe. Qaalu bala ya rasulallah, basahaba baddamu ne bamugamba nti tubuulire mbaka wa Allah. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yabagamba nti dhikirullah, kutendereza Allah. Olwaleero basiraamu bangi twesaasira kuba tuli baavu. Obwavu si bulungi, naye twesaasira nnyo olw'obwavu we tulimu. Wallahi waliwo ekirungi ekisinga byonna abagagga bye balina, kyekiriwa ekyokuba nga Allah yakuwa okumutendereza, nga mu birowoozo bye byonna w'obeera ofaayo nnyo okutendereza omutonzi wo Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Allah bw'akuwa ekyo, oba omaze okusitula obugagga obw'ensi eno yonna obukutwala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Ekitegeeza nti omuntu atendereza Allah ow'ekitiibwa mu butuufu obw'okumutendereza ali bulungi nnyo okusinga oba n'akuwa duniya eno yonna n'ebigirimu. Kiki ekitulemesa okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala? Okwogera ekigambo la ilaha illa Allah emirundi gy'osobola olunaku kyekizibu ennyo ky'otosobola. Okugamba nti Allahu akbar kinene nnyo tetusobola kukyogera. Subhanallah tetusobola kukyogera. Alhamdulillah tetusobola kukyogera. Naye weebuuze mirundi emeka gy'okyogera mu lunaku? Ekigambo la hawla wala quwwata illa billah mirundi emeka gy'okyogera mu lunaku? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, okyogera emirundi emeka mu lunaku? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim, okyogera emirundi emeka? N'ebirala ebisuka ku ebyo. Basiraamu, nga tumaliriza, twavudde mu nnaku ze tubaddemu, zibaddemu ebirungi bingi, ze zikyasinga okuba ennaku ennungi okukoleramu emirimu egitusembeza eri omutonzi waffe Allah jalla jalaaluhu. Tekitegeeza nti bwe twazivuddemu twakomyawo, twongerezeeko nga tukola bino Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, naye nga tetwerabira kutendereza mutonzi waffe Allah jalla jalaaluhu, nga tetwerabira kusiima mutonzi waffe Allah jalla jalaaluhu. Allah tumusiima mu mbeera yonna eba eriwo. Mu mbeera ey'amasanyu Allah tumusiima, mu mbeera ey'ebizibu Allah tugira ki? Tumusiima era tumutendereza. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Usi nafsi wa anfusakum taratan ukhra bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala wa dhalika bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi.
abasiraamu abalungi tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa ne tukkiriza era nga tukakasa nti teri kisaana kusinzibwa okuggyako Allah jalla jalaaluhu. Ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baka wa Allah era muddu wa Allah, nziramu okukuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubanga tutya omutonzi waffe Allah jalla jalaaluhu, nga tuteeka mu nkola Allah by'ayagala, nga tuleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala. Abasiraamu ab'ebitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Olwobo agambe yali ategeeza ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, Allah yali ategeeza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti bagamba abo abantu nti olw'obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera enzikiriza eno ey'obusiraamu n'amateeka gaayo n'ebirungi ebigirimu, fabidhalika falyafrahu, kibamala okubeera nga basanyuka. Ani ku nsi omusanyufu ennyo olw'okuba Allah yamuwa enzikiriza ennungi, yamuwa obusiraamu? Wallahi al-azim, mu nsi mwe tuwangaalira muno, mu byengera by'olina byonna, ekiseera ky'onoomala ng'okyali mulamu, wallahi temuli kyengera kisinga kyengera kya busiraamu. Kitumala mu mazi. Allah tugamba nti ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ekyengera ky'olina eky'obusiraamu Allah kye yakuwa kyekyengera ekikyasinza okuba ekirungi mu byengera byonna by'olina. Obusiraamu bwenjogerako si buno obusiraamu bw'okujja okusaala ng'okyasamira, si bwenjogerako. Si bwe busiraamu okujja okubeera ng'osaala ng'okyali mu bidaati, ebyo ebitajja na mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Si bwe buno obusiraamu bwe tulimu obw'okuba ng'okulembeza ebirowoozo byo ku njigiriza eyaki ey'obusiraamu. Obusiraamu bwenjogerako bwe busiraamu omuntu okumugamba nti Allah agamba bw'ati n'agamba nti sirina kyenziza, siyinza kwongerako kirala okujjako Allah ky'agamba. Bwe busiraamu obutuufu. Nabbi yagamba bw'ati n'akkiriza nti kyekisinga obulungi, nga tateekamu magezi ge nti ate abaatusookawo baali bakola bino. Obwo obusiraamu obukyasinga okuba obuki obulungi, bw'obanga obulina teri alina kyengera mu dduniya ne bw'abeera mugagga atya alina kyengera nga ky'olina. Kyava tugamba nti olw'obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okutwagala ennyo n'okutusaasira, okubeera nga atusindirika omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abeere nga atusomesa, ebyo bye yajja nabyo tubeere nga tusanyuka, kibeere nga kitusanyusa. N'atugamba nti huwa khayrun mimma yajma'un, era kyokka kyekisinga obulungi okusinga bye tukuŋŋaanya ebyenfuna ebyensi. Allah atugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Eno aya yakka nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ali mu kifo ekitukuvu Arafa, nga amugamba nga atugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum, olwaleero mmaze okujjuuliriza eddiini yammwe, okugijjuza. Wa atmamtu alaykum ni'mati, n'ekyengera kyange eky'obusiraamu mmaze okukijjuza. Wa raditu lakum al-islaama diina, ne mbasiimira obusiraamu nga yenzikiriza. Allah tasiima kibi. Allah yakusiimira obusiraamu. Bw'okubeera omusiraamu wallahi oli ne bw'abeera pulezidenti nga si musiraamu, ekyo kyengera ky'amaanyi okusinga wallahi pulezidenti. Ne bw'abeera minisita, ne bw'abeera ambasada, ne bw'abeera looya, ne bw'abeera ne bw'abeera kabaka, wallahi al-azim nkyogera nga siriimu na kutya
kyekikyasinga okulo ekirungi okusinga ebyo ebitiibwa byonna. Obusiraamu bukuume bulungi ng'omanye nti kyekikutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa, ng'ate toyagala muntu kubeera ng'abuzannyiramu obusiraamu bw'olina, kuba ogenda kuwangaala wekka, ofe wekka, obuuzibwe wekka, togenda kubuuzibwa na muntu mulala okujjako nga mwasheeranga ku ekyo. Kati omuntu ayo na ddiini yo lwa bigendererwa bya nsi eno, beera ng'obeera mwesimbu mu kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Oli mwami oli mukyala, omwami takujja ku ddiini yo olw'okuba mwami omwagala nnyo, omukyala takujja ku ddiini yo olw'okuba omukyala omwagala nnyo. Byonna wallahi tugenda bireka Allah abeere ng'atubuuza byatutuma okubeera nga tukola mu nsi muno. Tumaliriza ng'abasiraamu obubaka tubutuusizza, ayagala okubukwata abukwate, atayagala kubukwata abuleke. Ala wasallu wasallimu ala rasulil huda faqad amarana Allahu bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن هؤلاء عبادك تركوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، واغفر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في غزة برحمتك. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.